Omwaka oguwedde mu mwezi ogwokusatu, gavumenti yatandika okugezesa obuntu obukebeza akawuka akaleeta mukenenya buyite HIV self-test kits nga yatandikira mu bayizi b'amatendekero aga waggulu n'ekigendererwa eky'okwanguyizaako abantu okufuna empeereza ey'okumanya bwe bayimiridde. Bano balina enteekateeka ezisaasaanya enkola eno mu bitundu by'eggwanga ebirala byonna. Tutambudde nnyo myaka kumpi 30 tugezaako okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya, naye kaakati tulina we tutuuse nga tulaba tunaatera obbumegga, naye era ebintu ebisinga we mubiraba gy'otera okukomerera ng'onootera okimegga. Woba totadde maanyi mangi ate oyinza okudda emabega. Kati gavumenti eteekateeka okutongoza enkola eno okwetooloola eggwanga ku Lwokuna ng'eyagala etuuke ku bantu obukadde 5 mu disitulikiti 146 mu myezi 12. Bano bakweyambisa amalwaliro agali ku mutendera gwa Health Center 2 ne Health Center 3 ng'omulaka gusibiddwa ku balenga akaboozi, abavubi n'abakola emirimu egy'okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala. Kyova olaba nga waliwo eyabuuziza nti naye lwaki 5 miliyoni zokka. Twagala kulaba nti abantu abo be tusinze okuteekamu essira mwe tusuubira okujja akatundu ako akasigaddewo, ate we tunaakagayaalirira ate kajja kweyongera ate okubanga kasingako. Okunoonyereza okwakolebwa ku nsaasaana y'ekirwadde kya mukenenya mu 2020 kyazuulibwa nti ku buli bantu 10 abalina akawuka kano 11 ku bo tebamanyi bwe bayimiridde nga tebeekebezanga, nga kati kyetaagisa gavumenti okwongera okusomesa abantu ku kiri atabaala. Kyokka wabaddewo okwebuuza ku ngeri abantu abaneeyambisa obukebera buno gye banaabuddaabuddibwamu awatali musawo yenna, wabula tutegeezeddwa nti abajjanjabi b'oku byalo bajja kuyambako mu nteekateeka eno. Ekintu kye basoose okukola kwe kubayigiriza engeri y'okwogera n'abagenda okukozesa kiiti, n'okubabuddaabuda nga tannamuwa kiiti, n'okumunnyonnyola nti amangu n'endala amangu n'embiro ng'ofunye obuzibu ng'osoma kakiiti ako oba ng'ofunyemu okwerabiikirira wendi. Akakebera kano kakutonyezaako musaayi era ng'okukuwa ebivuddemu kitwala wakati w'eddakiika 15 ku 2. Tosoma kiiti eno ng'eddakiika 20 gamaze okuyitawo, ate togisoma teweesunga nnyo nga ddakiika 15 zinabakola ki kutuuka. Okusaasaana kw'akawuka akaleeta mukenenya kukyali waggulu nnyo naddala mu bakazi nga bakola ebitundu 6.5 ku buli 100, olwo abasajja ne baddirira n'ebitundu 3.6 ku buli 100. Okunoonyereza okujja kwoleka nti okusaasaana kw'akawuka mu baana ab'obuwala abavubuka kuli waggulu bulala okukira mu bannaabwe abalenzi mu ngeri ya bboggo ne bboggo, ekigere ky'ente ku lwazi, kuutiri ne kuutiri emmese teruma jjinja.